government ya improvinzeko oba terina kya improvinzeko wandigenzeko ne ku parking enkadde n'otulaga oba bakozeewo oba temali kye bakozeewo genda maaso. Ya tweyanziza nnyo tweyanzege mamba za poliisi neza tia gasi simanyi gye ziraga naye zezo zolaba ezigenda asaawa zino azikwata ku luguudo lw'Egayaza simanyi embeera eriyo naye ffe bwe tuyiziraba nga zirina gye ziraga tumanya nti ate zigenda kuuma mirembe mu ggwanga Uganda. Asaawa zino tuli wano katale Kakalerwe katale Kakalerwe jjukira nti kaggalwa ne kaggalirwa ddala lockdown eno ebaddewo amazima go gali nti bano bannaffe abakolera katale kano Akakalerwe be bamu ku bajjojjirogira abaana n'abazzukulu olw'embeera gye beesangamu nti akatale kano ate kaavaayo ne kaggalwa oluvannyuma lwa Salt TV Omunnyo Ku Makya okulaga ebituli ebiyitirivu ebyali mu nteekateeka eno ey'akatale kano. Naye olunaku olw'eggulo KCCA yavuddeyo negenda mu maaso n'okulabika nti ate ebifo ebyali bisigaddeyo ebisigaddeyo ebina ate byaguddwa olunaku olw'eggulo. Jjukira nti akatale kano kalina obutale bungi nga buva ku bwannannyini bw'ettaka kakati baali baggalawo konna ne basooka baggulawo ko ebifo byalinga bisatu kakati olunaku olw'eggulo bagenze maaso n'okuggulawo ebifo bina olunaku olw'eggulo. Kakati tuzze tubalage butya bwe beeterezezaamu kubanga okwetereza kuno kwe kwabaleetedde era kwe kwabayambye okulayika nti ate beetereza mu mbeera emu oba endala. Sanitizer bazirina buli kimu bagenda mu maaso n'okulayika nti oba oliawo omuntu ayingira alina okunaaba era bataddewo omusajja wa Kabaka ono agenda mu maaso n'okulabika nti buli kimu abantu abakubiriza okuva kwayingira paka kwafuluma. Mukole ki? Mukulu Isma. Mukole ki kyoyogera? Munaabe engalo. Banaabe engalo. Atokwata kate oyagala kukwata katenga tulaba nti ate awo tuba twesiiga. Kowola abantu nga okukubiriza abantu banaabe engalo n'okwewa space mu kunaaba engalo. Bono babaguddewo ddi? Baba batugulawo simanyi olunaku lwe batuguddeeko balwa kusatu. Kale embeera bweti bweri esaidi wano twagadde tubalage butya abanaffe abokalerwe bwe beeterezezaamu. Kalerwe ake katale mu butongole akasooka okuggalwa naye twagadde tukayitemuko ekitundu kyako tubalage butya bwe beeterezezaamu kakati wano wetuli. Waliwo distance okuva ku muntu omu okudda ku muntu omulala nga bwogenda maaso n'okulaba meters ezalagira ziyinza okuba teziwera bulungi naye nga beetaddemu amabanga tekifaanana nga bwe kyali luli nti omugotteko gwo gwali mungi nnyo. Bannaffe ab'oluguudo bagenda maaso n'okukola wano bagaziyaawo bagenda kulabika nti ate bakyusakyusaawo naye bw'otunuulira enteekateeka kati eriwo abakyala bano abakolera mu Kalwerwe olaba nti beewaddemu akabanga kakati akamala. Akatale kalimu kati ne ku mpewo osobola okuyita mu lukuubo olumu n'odda mu lukuubo olulala nga otambula nga tofunye kikutaataaganya nga bwe kyali mu biseera biri nga embeera yo nzibuzibu nga Kalerwe ddala akatale tekajjikamu. Naye kati bw'otunula waggulu yonna ne sayidi eno olaba nti beeterezezza bulungi. Simanyi oba kino kinaasigalawo naye twandisabye embeera eno ebeererewo ddala kibeere nga kizze mu lockdown ate kigendere ddala mu maaso nga bwe tugenda mu maaso n'okukiraba wano we tuli essaawa zino. Tuli butereevu ku Salt TV tubalaga embeera nga bweri mu katale ka Kalerwe. Yesu yebaze. Amina. Ebulungi ssebo. Ariko omukyalo oyo. Omukyalo oyo. Nene mugitambula mpola. Enkyukakyuka zitukosezza naye kale tujja gguma tulina okigumira. Tukosezza olw'ensonga emmotoka baziyimiriza abantu tebakyajja bulungi nga lwe tubadde tukola. Ate era okuva we baggala akatale kati abantu basaasaanye nnyo sayidi ne sayidi buli wamu bantu ate bonna engeri emirimu egisinga we bagiyimiriza abasinga bonna badda mu byakulya. Kati ffeeno engeri we bakatuggula kati kizibu nnyo abantu tebannamanyira nti akatale baakagudde oba abantu tebatwala birango nga we batuga mu kaggala batwala ebirango naye mu kukaggula ndowooza tebazzaayo birango nti akatale ku Kalere baakagudde. Neggulo ebifo ebisembayo ebina twabiranze twabadde ku TV ne tubiteekako. Kati tetumanyi oba nti ebintu bingi jjukira buli omu kati yettanira byakulya buli afunawo $5,000 agudda mu byakulya ng'ayingira bizinesi ya byakulya. Temwamanyira mbeera etaliimu mugotteko kati owulira otya okubanga wonna wookolera mpewo njereere? Mpulira bulungi olw'ensonga
twateredde baterezezza naye era n'embeera tetwagimanya naye tulina ogigumira. Laba ka distance ke kakalagirwa. Keeko kennyini akalagirwa bakyamaani baffe bafaayo era bafiirayo ddala. Oyingira wali olina okunaba mu ngalo ojja bwoti era bagamba mweyawule kati nga muwano wemukuŋŋaanye baba balina obbagamba nti mweyawule distance. Kati wano we bayitaawo biva mu ntuuyo oba? Ajatinulia Ajatinnulu katale ka Ajatinulia. Kale tuyanziza nnyo tuyanzeege Maka nkulamusiza nnyo nyene ddala bwe tubeera ku mirimu giba mirimu weebale nnyo kutulaba maama weebale kwekuumira mu katale. Amiina ssebo mukama waffe yeebazibwe mwebale emirimu gya gavumenti n'egya Katonda essebo mwesunga Kanani lweriddamu kola nnyo nti etuluma abulamuze mutuwebalize nti essaawa zitutuukako neera twesunga Kanani ennyo nti etuluma. Muzeeyi tukulamusiza mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe weebale essaala z'otuweereza weebale kuba musajja Katonda gwe yateekawo amaanyi otuweereza essaala zitutuukako naffe ne tuddamu amaanyi era saba akawuka kano mukama akakendeeze kuba essaala zo zituuka butereevu ewa Katonda. Amina. Tuli bayonta ssebo. Muzeeyi Bujengo abantu bayonta obalaba naye webigirira kijja kuba kijjubi. Embeera ekuyisa etya kati eno ey'okweyawula embeera empewo erimu omukka oguli nakyo embeera etaliimu nfuufu? Embeera teyali badde mbi kuba twewadde space naye abantu tebannaba kudda olw'ensonga tewali ntambula tebasobola kutambula tasobola kuva wala ajja atuguleko nabanga entambula tayina. Tusaba mukama Katonda atukendeerezeeko atuddiremu entambula ziddewo tujja kukola. Kaakati olwaliro pulezidenti agenda kwogera ki ky'omusaba mu byagenda okwogerako biki by'abaagiraagiramuko? Entambula eddewo n'abaana badde mu masomero tudde mu masinzizo kituluma okuba nti tetukyakuŋŋaana essebo. Maama kankuddireko katono nina kembadde neerabidde pulezidenti leero agenda kwogera ki kye wandimusabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni omwana wa Kaguta? Museveni mbadde musaba nganze akende atuteereko ku ntambula abantu abenga batambula kale takisi eberemu abantu 8 boda etikko omuntu omu kagaali kateekeko omu ebintu bwe bityo kuba lye lisinza otutunyiga nga ffe abasuubuzi. Wali yambuuziza nti oli mumbejja? Nedda ssebo siri mumbejja. Kibuuzo bakizzeemu si mumbejja naye nga ekyatuleese kwe kulaga embeera eri mu katale kano na butya obutale obubadde mu lockdown nga nabwo bwaggalirwa ddala gyebweterezezaamu. Tuli mu katale akakaleerwe we twasembera okubeera mu kalwerwe mu butuufu twali mu katogo kennyini koyinza okwogerako naye kaakati olaba nti otambula kaleerwe era ebintu bye binaaba bitadde ng'embeera eri bweti ate kaleerwe ejja kuba yanjawulo nnyene ddala singa bisigala bwe biti. Kaleerwe teyalina bino teyalina stores zino tezaalingamu buli muntu kwalinga kweyiya naye kakati olaba bataddewo emidaala bataddewo buli kimu okwetereza ku pressure badde y'amaanyi buli kimu bakitereezezza kubanga kati okuba nti otambulira mu kaleero osobola n'okwebakako mu kakuubo akamu kyo kyanjawulo nnyene ddala n'abakakokoleramu bayinza obutakkiriza nti ddala eno ye kaleerwe gye baalimu weeks 2-3 emabega. Embeera ogiraba otya? Embeera si mbi nnyo lwakuba nti kale abakozi bajja batono. Kati otula na mukalina waggulu? Otula mukalina waggulu munnaye. Tuli mu bbanga tewadde space. Ebintu abagula batono nti entambula tebannaba kugita. Bantu abatugulako ba mu woteeri bonna tebakyalina ntambula ekola ki egula bintu ebatuusa kutugulako bintu kufunkola woteeri zaabwe. Omunene agenda kwogera ntegeeza pulezidenti w'eggwanga gwe akulaba mubuulire gwe kyewandyagadde akolere kati mu kiseera kino. Pulezidenti w'eggwanga nze kyembadde njagala sibe emmotoka ezo eziva ewala kuba ze zireeta kati obulwadde muno. Emmotoka bannayensalo baziggale tubeeremu bajjanjaba abalimu emmotoka ezaffe naffe zisobola otambula ezaffe tezitambula teziva ewala zitambula nga zireeta obulwadde ezaffe ennamu abantu abaffe balamu endwadde zebaleeta zebatuleetera muno kati awo nange kinyiiza tekitunyiiziza ffe tubonabona ate nga bannaffe eri bubeeyagala kuba bubayingira ffe tutambuza bigere obatambulira mu motoka ne batuleetera obulwadde kibi nnyo.
ekyo kyomusaba toyagala bino ebirala bezaffe tezitambula kasita aggala ensalo na biki ezaffe twagazitambule tukoyo okutambula nze nvaire eri kawempe kigere buli lunaku amagenda n'amadda nze mayiro 2 buli lunaku manya 4 mbala 4 kuba amadda najja 2 n'amadda 2 era ndi fiiti buli kibi kijja n'ekirungi buli kirungi kibeeramu ekibi embeera bwetyo atambula kati ali fitness gyalina atajogera nako naye ate ne COVID-19 tuli mu balamu igwanga Uganda nti oboolyawo atereezezza obutale embeera katusuubire nti erigenda bweti tebaliddirira mu ngeri gye beeterezezaamu bwe tutyo bwe tulaze Kaleerwe yali mufunyo ne bamuggalawo bamuguddewo kati yenna buli wamu waggulu olaba na wano tatuuse bagenda mu maaso n'okuzimba emidaala bagenda mu maaso n'okuzimba ebiyumba kitegeeza nti waliwo enkyukakyuka ez'amaanyi wano mu katale kano aka Kaleerwe ke tulimu enkya ya leero mulabye nakasero bwafaanana kaakati olabira ddala nti wadde nga tuyisibwa bubi naye ate waliwo enkyukakyuka ez'omuggondo ate nga zize ku lwa bulungi bwaffe abantu bano abagamba abantu okunaba mu ngalo akatusuubire tebagenda kukoma lwe kirikoma balibeererawo ddala kuba bw'otunuulira olukuubo luno n'olutunuulira okuva eno paka gye lukoma olaba nti waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo nnyini ddala gwe mulabi waffe eyekumidde ku Soul TV kambazeyo mu studio banaffe bagende maaso n'okuweereza katweyongereyo tulabe ku mbeera endala mu bifo awakuŋŋaaniranga abantu abangi butya yo gye beeterezezza bwe tunaaba ate tulabye ewalala ewateredde obulungi ngeno bwewali nayo tubasuubiza ntujja kudda ate tubalage butya bwe beeterezezaamu naye ng'obutale bwo obusinga obungi obwali obaolya bugaddwa oba obwanga bugenda kuggalwa bwetereeza nga bwe mugenze maaso n'okulaba wano Charles James Nkubuge Fedi Nabwire omuzindaalo ngubaddiza ate kataddulule ku bigere neyongereyo kewala tulabeyo wayimiridde watya bagamba nti anaddayo ow'omumbejja n'atusibula naye tatusibudde no problem tujja kubanga tugenda mpolampola mwena tubabuzizzaako abakakala b'emirimu gyammwe mu butale tugamba that's the spirit life after COVID-19 ati mbadde nkyogera luli nti gino ebintu bino ebitutukako nga tubiraba for the first time byaliwo dda mu nsi kubanga nti baddewo in existence for ages buno obulwadde ssenyiga obuzibu ennyo yaliwo mu 1919 azze mu 2019 after 100 years oli bamuyita Spanish flu waliwo ne flu omulala omusajja nga Isaac Newton ndoza yoyo wa 1919 weyazuulira law of gravity yali mu lockdown ng'ali waka nakiweereza abantu naye baagala bwakusaaga obwo buli serious tebabufaako nakaweereza abantu nga mbagamba nti Isaac Newton yazuula law of gravity ng'ali mu lockdown gwe lockdown nakyo gikozesa to think kyona nayagala nnyo enjiri omusumba eri yagamba abantu nti mulowooze ekiro bweki naye essanyu lijja eyo Zabbuli twayimbanga nnyimba nakugulumizanga ayi Mukama kubanga onyimusiza n'otoba mpanguza abalabe bange twayimbanga nnyimbe that psalm kati egamba nti amaziga gayinza okubeerawo ekiro naye essanyu lijja budde nga bukedde obudde bwe bunaakya as we expect any time from now Europe yatandise okugulawo mpola tusobola okwanga ebintu byonna biguddewo nga stadia ziguddewo ng'emipiira gyammwe gye mwagala nnyo Premier League ezeewo nga Kanani atokota ate agenda kutokota ku luno anaasigalira y'anaamanya Kanani ajja kuddamu aggulibwewo abantu baddemu okusaba tugenda kubeera tutya COVID-19 amazzi tunagejjawo Kanani oba gasigalirewo ddala obufunze lifestyle egenda kukyuka COVID yawedde tujjewo amazzi gaffe tujjewo sanitizer tujjewo emigwa gino egigana abantu okutulinaana ennyo distance tugijjewo epikipiki tuddemu abantu 6 oba tukozese this opportunity to straighten up ngenda kusooka okukoona ku kyoyogedde kyewatandise nakyo nti ebyawandiikibwa mwayimbanga biyimbe abazadde abali ewaka sijja kulema kukyogerako nti kikwasa ennaku kyansonyi nnyo okulaba nti gwe wakula oyimba byawandiikibwa naye ng'abaana baffe ennyimba ze bayimba ennaku zino ziwuliriza n'owawaala n'amatu
so kakati abazadde ekyo mukirowoozeeko ku speech day ne bajjayo omwana wo n'azina amazina gali n'okuba mu ngalo n'omufuuwa ne ssente omwana ne bamwambaza obuntu nagala ku speech day bamanyi ndi mulokole naye ng'abaana bayinze ndina ekitone kyokka nga mmwe mwayimbanga byawandiikibwa so bazadde bannange ffenna tuli bazadde weewaawo ogenda gamba nti abaana obawaayo babeera mu environment erimu abantu ab'enjawulo naye mu butuufu essaawa zinene entono z'ofunako omwana ng'akomyewo ku ssomero kiki ky'okolawo naawe yandibadde amufunamuko akawungeezi osigala mu mikwano gy'obeera eyo pasinga time okomewo ssaawa 4 ez'ekiro oba ssaawa 3 ez'ekiro omwana buvunaanyizibwa bwo kale babadde nabo era wamukuwaddemu akabanga omwana bw'anaagenda maaso gokyagamba maaso omwana wange musiru wakula muwawa naye nga bamukuwaddemu emyezi 2 obadde ng'omutuuza nga house girl yakola emirimu ffe tubadde tuproposinga nti ebeere dedia mugwa mitabani wange ali Netherland bagambye that's dedia kiba kigeze tamu tetugenda gezaako okulwanyisa let it be dead term baleme kugamba nti syllabus abaana be balwala mubabuuze ebibuuzo bibeere byangu ku luno mubuuze ebya senior 3 bwe babeera babayita bayite mwe mubazaala mubawe ebibuuzo byangu zisiya bamanye nti twabonaabona ise covid ya ntya kakati bannanga atafunye oba bababuuze ku covid of course covid ate kubeera part of it kubanga ebibuuzo byetwalinga tumanyi byavaawo ebibuuzo g'omwana alaba owa P7 owa secondary covid must be one of the questions. How do you prevent COVID? Origin of COVID. The origin of COVID. Assess the origin of COVID. And how it affected the international economy. Economic questions. Anti oli ku GP. Therefore, tubisuubira mu starting COVID nga tubabidde ebibuuzo. Tubabidde ebibuuzo. Nalumanyi lasiya nga nsoma nga njayo muwala wange yali akola senior 6 Charity Nakuya. Nga abuuza ebibuuzo ebyasinze obatawanya mu general paper. Nenga twali tubidiscuss nze so well n'omwana w'omwami Stephen Lumwana nga mungu abeera proposinga mulaba opposinga nga tubidiscuss ne tubisensula bulungi nenga tebaafuna opportunity to watch nga tebamanyi kati covid talk eri ku buli radio media house naffe tujogerako bulungi nnyo wano bw'owulira Lugonvu ng'ajogerako bw'owulira Robert Mutebi ng'ajogerako owulira Rita Kamya ng'ajogerako bw'owulira Omusumba Lucius ng'ajogerako well discussed ejja kujja mu general paper kuleme abaana mbabuuze ebibuuzo ebyangu oba bayita bayite mwe mubazaala oba tebayita bayite kubanga babagwa kiba kikyamu mubabuuze ebibuuzo ebyangu oba bayita bayite oba tebayita bayite balina okumalayo syllabus si be bakireese n'ekisinga obukulu amazima agakaawa ge gano ebintu ebisomesebwa mu kiraasi we wabanga waliwo ebituyamba mu bulamu bunene obwa bulijjo tubikole 5%. Naye tumalize kiri ekyokusomesa ku TV. Mwalabye ebyabadde esese. Kasese sese. Busi yanti byonna bizinga mbere bisese. Njagala okomyewo story ebifaananyi by'ebusi. Yes. Ekirala ekizinga kyabadde luddawa? Ekizinga kyekyo. Waliwo ekizinga ekirala ekyabadde mawulire gaffe. Bwe twavudde ebusi. Twalumbye ekizinga ekirala naye katumale okuva mu break tulabe ebintu ebyo tulyoke tubuuze ti abantu b'ebusi ebyo nga bwe mwabalabye can they afford okusomera ku TV bazirina tosese tukomawo. Abasalooni baweereza abubaka nga bagamba nabo kiri bubi ate n'abantu beetaaga okukolebwako kulabika obulungi. Ab'emmotoka bagamba nti bamakanika baabwe baluwa. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni agenda kuvugala ku Ssabbiiri wano ku Salt TV tugamba nti beerako nnyo agenda kubanga yanukula ebibuuzo bingi nnyo olunaku olwaleero. Omukyala ayogedde pertinent question agamba ebimotoka ffe zaffe tezitambula kyokka ze tutushiwa nti zirina obuwuka muganya okuziggalira. Tubadde tugamba nti kati tukyuseemukko bagalire kuziva ebweru ezaffe munda zitambule. Tujja kubanga tuli mu bwavu kubanga economy yaffe dependinga nnyo ku imports. Naye tubeerewo okumala nga mwezi mulamba oluvannyuma ebintu biteebwe ensinga eteredde
etandika okutambula. Njagala tufuna eddakiika okufuna ku ssimu. President agenda kwogera olunaku olwaleero ki kyoyagala adressinge gwali eyo. Negambye emmotoka zitambula naye garagi nsibe, twagala garagi zisumululwe naye n'endala emmotoka ziddemu. Esimu tejja kusobola kuzifuna. Mu ggwanga erya China kakati batandise okuba nga batega kamera ku miryango gy'abantu zibe nga zibayambako okugoberera abantu butya. Abantu bonna abali mu ggwanga erya China bagenda babatega kamera ku miryango ne ku streets ez'enjawulo. Twogerera kaakano. Ffe twasoma ebitabo abawandiise b'edda Engeri buli kimu bwekyedda bwe kyali betta okusinga ekyennaku zino. Njogera bubi. Kukisinziira ku kyogenda okwogera kimale. Ebitabo byaffe bye twasoma byali binene nnyo nga n'abantu balaguzi nnyo. Omusajja yawandika ekitabo bakiyita bamuyita George Orwell. Is it George Orwell? Yawandika ekitabo bakiyita 1984. Nga kyogera ku ki? Nti ensi gunawerera omwaka gw'2000 teyali exact. Eraga wenawerera omwaka 1984 ng'ensi erina obuuma obuyitambulirako nga kamera buli muntu zikugoberera paka mu binaabiro, yagiyita gadget nga zikugoberera paka mu binaabiro nga buli kyokola kiri monitored. Makuketta. We are watching it 36 years. Yakigwa emyaka 36. Batugenda kubeera n'ezo kamera zitulibwamu balina okulaba kyogenda, esimu buli kyoyogera bakikwata, buli kyoyogera bakiwulira, bw'okola otya. Wale yatuweereza n'agamba nti bw'obeeyagala baleme ku followinga ku simu nga simanyi hashi biki esimu yereme kubanga tewulirizibwa. Nga bya bulimba. Yinza obanga bituufu. Sina kyenjogera kikyamu. Kwega kulira mbozi yange nga njugera. Ate omuntu yenna bw'ayogera. Simugamba kikyamu kyonna, mugamba enkya tugenda kwogera ku ki. Enkya tugenda kwogera Bungereza egenda kusasula abalwadde, egenda basasula emitwalo 600. Emitwalo 600 z'emmeka mu Uganda nga nzikikubisaamu. Tubagenda okyogera nga ansangirina. Ate bw'oyagala okuwulira ebyo owuliriza. Ensi yakyuka. Ngenda kuwamba gavumenti yo. Ng'oggyeko bano abamenyi b'amateeka. President ze sinage kigendo kyawamba gavumenti. Kati bw'oyinza okwogera ng'olowooza nti by'oyogedde bya bulijjo. So ng'ate mu maaso ga gavumenti bampulirize si bya bulijjo. Lwaki kiringa olugamba nti office yange bagitaddemu kamera. I would welcome it. Sirina nguzi gyendiramu abantu abamu babeera n'offisi ennene nga bakwaniramu abawala abajja okusaba emirimu sibikola. Why would I fear? Why would I fear anyway? Sirina nguzi gyenkutte, sirina benyi waliwo twalina wano ngaki kanjireke abaali bituuseko bakimanyi so kakati lwagira bwati amanya oba mukutte oba onanyumira kamera oba nedda I don't kalimba kityako ki sincerely seriously nti we are being era tukiteeka nako nti this media house is monitored by UCC. Is it monitored by Uganda Communications Commission? Yes, we don't do anything bad. Tetuna kichamu kitukola, tetuna sente za batujuze tufuna, tetuna sente za batujuze tuweereza, tetulwanyisa gavumenti, tetugirwana, tetugikuba makuli, lwaki tuba tutya okutumonitoringa. Ne bwe yeerwana tusaayo kikyo. Ne bwe yeerwana tetusaayo kikyo. Naye omuntu nga Eric Sako bamukwata tugamba nti abadde agenda nnyo. Abantu tebagala abantu bagenda nnyo mu Uganda. Bakuba kusaasira lwaki bamukuba akayondo. She's running fast. Ani yakuba kusaasira? Mawulire abeerako ne bamuvuma okumala mwezi mulamba. Ng'akoze ebyekiwala buli muwala byandi badde asobola okukola. She's a younger girl. Bobuyondo. Tebaagala avaayo. N'antaba lwaki bamukuba Erios. Era kukola. Hard worker. Babeera tebaagala muntu ojjayo mutwe nnyo. Therefore ffe bitwogerako ebyo. Omanyi abantu baba n'ensonga ez'enjawulo. Batwala nti president akoze ensobi tukyogerako. Tugamba your excellency okugamba abantu okuwayo sente za mmere. Gwe n'okugamba zigule emmotoka. Ng'emmotoka tetuzishuwa zigenda ku emmotoka 45 zigenda kulabira abalwadde ba COVID-19 betulina. Ngamba nti okuwayo sente z'emmere n'ogamba tugule emmotoka ng'ate emmotoka we ziri abazira kisa baleeta. Tezinawera ayagala emmotoka 1000. 1000? Tubuzayo weekend. Ayagala buli district emmotoka 10. District 1035. Zemmotoka 10305. Naye bannange ate bw'otandika meeting z'embaga
Katonda n'akubikako akasubi n'ofuna abantu ng'abaleeta buli aleeta ebbaasa aleeta nzito ate toraisinga nnyo budget osobola okumaliriza ennyumba yo kalinayo bwatu bwe yagamba tekiba kya bwenkanya kampani zimusaze teziwaddeyo nnyo nga bwe yali asuubira he has so far gotten Oluyasembe was flagging off yalina na mutano ate zimu nga baziwadde referral hospitals n'akikayanya n'enzo abaminisita baali batuufu referral hospitals y'ekirulu batalina mmotoka referral hospital y'ekawempe batalina mmotoka eyekagadi terina kakati district ate kyeki naye emmotoka zino ze tugula zo ssente za maintenance zinaabaawo kubanga tulabyeko ambulances ezakabi eziguliddwa naye ne zikulamu omuddo ab'obutale gye bakoze batya ssente tezigende bugenzi waliwo ab'obutale gye badukidde Robert Mutebi agenda kutubanga atulagawo waliwo bamu abavudde mu butale gye babanyigiriza ne bagamba creating a space mweyongereyo agenda kubanga atulaga bwe bali kati abo balungi ate babi nti singa period ene gwako ne batayanguyirwa kujibwako ku luguudo oba we beewogomye oba nga bali ku kkubo tebajja kuvaawo omanyi buli kintu kyonna kyonna kye tutadde mu nkola kati embooka erina okunyooka nani stop distance ebeerewo kunaaba mu ngalo kubeerewo obukookole babasazeewo bubeerewo era kampani bwe ziba ziguddewo kuba we are going to kampani bwe ziba ziguddewo tetubasuubira kubeera ng'abakola nga baali bakola otegedde banokola mu shift okay good morning Robert Mutebi once again baddukidde luddawa obaguddeko wa banafa babadde mu butale genda maaso neyanziza nnyo neyanzeege okulabika nti mbaddidde obutale obumu kakati oluvannyuma lw'okulabika nti embeera abantu abamu yabadde tebasobozesa kububeeramu nga obumu bugenda maaso n'okuggalwa ate nga n'amateeka mu bulala nga bungi abannayuganda nga bwe bamanyi bangi basazeewo okulabika nti beeyiiya oluguudo lwa Gayaza road ng'oyambuka nga agenda ekyebando lwonna lukwatiridde abantu abaali mu katale era abo bw'oyita awo n'otemaawo n'oyita mu kibezooni okulabika nti ogendera ddala nga agenda ebwayise awo nakati abantu baddukirawo abasuubuzi abasinga abaali bakolera wano wetubadde akaleerwe awo webadda webagenda mu maaso n'okulabika nti webatundira oda ate kyaliwo mu bitundu ebimu ebya Kampala n'emibeerano kakati wano andi ku luguudo lwa Northern Bypass ninaanye ettaawo ly'emulago naye nawonziza embalage ate ekiriwo nti abaali mu katale kano akekaleerwe bw'otunuulira kati abantu aba batambula omujjuzo gw'abantu kati si bano abadduka nga bwe kyali nga luli ku luguudo lwa Northern Bypass naye ku sayidi ne sayidi abantu abaali eri bonna bagenze bateekawo bizinensi zaabwe kumpi kuviira ddala kaleerwe ku roundabout okutuuka wano wetuli n'okweyongerayo stretch yonna egenze eteekebwamu oba oliawo bizinensi nti bano abaali sayidi eri olaba booda zigenda maaso n'okutikka abantu naye abaali sayidi eri bonna abagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo abataddewo obutale oba bataddewo abasudde ebintu ku sayidi eno eya wano bagenda maaso n'okugaziya ekitundu kino eky'oluguudo lwa Northern Bypass atugenda kubanga tubatambuzako tubatuusize ddala ku ttaawo lino ery'emulago eriva emulago ne lisala ne ligenda ekyebando tubalage embeera nga bweyimiridde naye nti bannayuganda ate basazeewo abamu balinga abagamba nti tugenda kudda mu butale business katuziddize eddala eno simanyi oba abanafu aba National Roads Authority kino banakkaanya nakyo naye ekisinga obukulu nti bali mu gaziya nakola kitundu kya luguudo kino naye ndowooza olaba akati embeera bweri nti tulinga abafuukira ddala mpulukutu za musota tetuganye sente tuzaagala naye ate okugoberera amateeka kyekisinga okubeera ekizibu ennyo ku bannayuganda kubanga twagala nnyo life elisoft life enzibu ate amateeka agotugalabanga ebipapula byetusobola okuyuzaamu buli kadde kakati bwembeera bweti bweri naye mujjukira omu ku basuubuzi ekyatugambye nti kati omuntu okufunawo emitwalo 5 mu kiseera kino kye tulimu oba eyalinawo emitwalo 5 ye kyeyasalawo okukola kwe kulabika nti asuubula ku bintu aleke kubeeraawo nga oba oliawo talina kyakola abamu kati be bano boogenda mu maaso n'okulaba nti bagenda mu butale ne basuubulayo ebintu kakati ne babizza eno abalinawo ku busente obutonotono
mu lockdown gye tulimu bwe bati bwe basalawo okutambuza obulamu bwabwe capital oyo naddala ababagala bizinesi zaabwe n'abali bakolera mu kibuga nga bakola emirimu egy'enjawulo nga tinga tegikyakola basalawo balabike nti bo basuubulamu ebintu ebitonotono bye bagenda maaso n'okuyiwa sayidi eno ne batunda. Si buli ali wano nti yali mu katale nedda, abamu beebo abaali bakola ebintu ebyenjawulo nga lockdown bwe yamukwata nga talina kyakola ate nga tasobola kutuula waka n'asalawo nti kantunde emmere mu bitundu nga bino gy'asobola okufuna abantu abatasobola kugenda mu butale eri ye ne bazigizza wano. Oba oliawo lockdown bwe naggwako na bano bayinza okuba nga baddayo ku mirimu gyabwe, ate n'abo abava mu butale embeera bw'eriba nga ebanyigiriza eno nga bagenda maaso n'okubanyigiriza bakola oluguudo naddala, oba oliawo baliddayo. Naye ng'ekifaananyi ekituufu kyekyo ekyabo abaali mu butale n'abo abasangibwa nga balinawo obusente obutono abasalawo babuinvestinge mu kugula emmere n'ebyokulya bye bagenda maaso n'okutunda eno, kubanga kyekyo ekyali kikiriziddwa gavumenti, kati nabo ne basalawo okukola bwe bati, kubanga ekiswa mukimanyi bwe kikyusa amaaso nga naawe envubo okyusa. Ekiswa bwe kyakyusa amaaso envubo nabo ne bakyusa, kubanga ate bafiira ku bbala limu. Oluguudo lwonna lukwatiridde abantu eno bagenda maaso nakolayo tewayitayo mmotoka. Ndowooza olaba bizinesi bwe zitambula n'obuyiiya abamu ku bannayuganda bwe balina nti akatono ke yalina ye yasalawo akagulemu emicungwa, akagulemu enanansi oba ekintu kyonna ekyanguwa okuliibwa abo abantu kye bettanira bagenda maaso nakulaba nti abakola bizinesi nga bwogenda maaso n'okulaba ku Salt TV wano wetuli. Sisuubira nti ono mutunzi w'ebyo byatunda neneekweka gye yeekweka abantu be yali akolaga nabo oba mu kikuubamu akeedi ayinza okuba tayagala bamulabe, kati ndowooza kwe kulabika nti obalaba bakweka feesi zaabwe naye nga tebagala balabe nti oba oliawo bakyusa mu bizinesi batandika kukola birala, naye nga bulamu bwe butyo bwe butambula, ensi bwetyo bwetambula nti abantu bayiiya mpola. Naye ate abamu oyinza okwesanga nti oba oliawo abaali nabo mu butale naye nga tebagala competition na mbeera ya kubataataganya ne basalawo okudda sayidi eno abagende maaso n'okulayika nti bizinesi bazitambuliza eno. Salt TV Omunnyo Ku Makya, bino bye tukulaga. Ajjukira nti tuli mu lockdown, kakati tukulaga bannayuganda butya bwe bayiyamu obulamu, abaali bakolera mu butale, abaali mu akeedi, abaaliwa eyafunawo bu capital bwe yasalawo abusuule wano tundeyo embeera bwe libeteredde aliddayo. Ekitundu kyonna kino okutuukira ddala ku ttaawo nga bwe nkutegeezezza kikwatiridde abantu. Olaba ono kati ye amagi yasalawo gateeka wano, ono ye amagi yasalawo gateeka wano agatunda 7.5. Amagi kyekimu ku bintu ebyasse ebbeeyi nga bw'ogenda maaso n'okulaba, amagi kyekimu ku byokulya ebyasse ebbeeyi. Kati ono ku luguudo kwennyini kwatadde amagi ge, oluguudo kwennyini kwatadde amagi ge. Olaba exact 7,500 ndowooza patre ndowooza okiraba. Ono ye kwe yasazeewo okussa amagi yasazeewo gasaawo, ate abamu amagi bo bagatembeeya butembeeya, naye ono yasazeewo agateekaawo wagenda maaso n'okweyiiyiza. Amagi go gasebbeeyi lwakuba bannaffe abasiika capati ku makubo, bannaffe abazi woteeri ezimu abagagula nga tebakyakola. Kwegamba amagi gaali gatundibwa mu bifo bingi, naye olw'okuba nti bizinesi tezikyakola zisinga okutwala amagi bbeeyi yakidde ddala, naye nga titunagenda mu lockdown kumpi tray yali etuuse mutwalo gumu n'ekintu, kati gakidde ddala ne kasanvu osobola okufuna tray ey'amagi. Abamu bagatembeeya kumpi kati buli kyalo, motoka n'obugaali ne bodaboda. Abamu abavuzi ba bodaboda emirimu bagikyusa ne badda mu kutunda amagi. Kyekimu ku byasebbeeyi, naye Katonda bw'aleeta ekintu ate aba n'engeri y'okuyamba omuntu we okugiyitamu, kubanga emmere nnyingi, buli kimu ky'ogula nga kya mmere bbeeyi yakidde ddala wansi. Amatooke eminwe 17 osobola ogifuna ku siringi 10 ekitaaliwo luli, ekitegeeza nti wadde tuli mu lockdown ate omuntu yalina akasente akatonotono ng'ogyeko akawunga aba asobola okwetuusaako emmere esookerwako mu bulamu buno obwa bulijjo. Bannayuganda beebo bagenda maaso n'okweyiiya. Ndabawo ne yaleese akawunga, simanyi bwakapima naye nako nkalabawo naye akatadde awo abantu bajje bagule. Alabika akapimira mu kikopo naye nga n'akawunga nako bakaleese. Kumpi buli kimu kiwali owuliddeko ekyokulya abantu bagezezzaako okulayika nti abakyusa obulamu. Abaali bakola mu woteeri, abaali bakola mu zisaaloni, abaali bakola mu akeedi, abaali bakola mu bifo byonna, oba oliawo pulezidenti byalagira biggale, kati bo akasente ke baavaayo nakeeri basalawo ate bajje bayiyezeeko eno obulamu. Embeera bw'eriba ezze mu nteeko baliddayo ne bakola emirimu, era be bamu ku abo boogenda maaso n'okulaba kati enkya ya leero nga bagenda maaso n'okulayika nti abakola bizinesi ezitali zimu mu bifo eby'enjawulo. Embeera bw'etyo bweyimiridde
naye nga wano wetuli essaawa zino njagala okutegeeza nti tuli ddala ku ttaawo lya wano Mulago. Ku ttaawo ly'Omulago wetutuuse obwokumpi bataliddewo ddala akatale kalamba abagenda maaso n'okutunda ebintu wano wetuli essaawa zino. Benkugambye abo be bantu sigamba nti buli omu atunda wano ddala yali mu katale oba nedda. Abamu baali bakola mirimu gya njawulo bwe gyagenda maaso n'okuggalwa ne bagamba nti katujje tweyizeeko eno. Abaayozanga mmotoka, abasalanga enviiri, abakola nga emirimu egyekuusa ku egyo egyayimirira bonna bagenda maaso n'okulabika nti baggalwa. Embeera bwetyo bweyimiridde, embeera bwetyo bwetambula. Tubalaga ekifo kino nga bwe kifaanana. Abantu nabo balina abatayagala kusumbukagana kugenda mu butale wano we bajja ne beegulira ku bintu nga bw'ogenda maaso n'okulaba. Kambuze ku maama ono atunda mukene, atunda mukene. Maama tukulamusiza, tuli butereevu ku Soot TV, abantu bakulaba. Nina kibuuzo kimu kye njagala okubuuza. Wano we mukolera waliwo ababasolooza? Keno omutundu otya nga tosobola kwogera? 5, 2, 10. Kati wano waliwo ajja n'abasaba ssente oba tewali? Tewali. Badde manya abagezigezi babayitamu, naye nga kati wano wokalinga katale kennyini wano wetutuuse wansi w'ettaawo. Abantu bagenda maaso n'okukola bizinensi nga bw'ogenda maaso n'okulaba. Abantu kumpi obutale eno gye bwazze kati mu kiseera kino. Abali eri abakaaba butakola, naye abali eno bo bagenda maaso nakweyiiya. Beeyiiya beekola ki nga bw'olaba bali yensi kati mwe tutambulira. Kale twagadde tubalageko ekifo kino nga bwe kifaanana wano we bateeredde ddala kati akatale kastretching okuviira ddala sayidi eri lekaleerwe ne kayingira ddala wano ne kafuluma ettaawo lino ate ne keeyongerayo kumpi ng'agenda sayidi eri ey'ekisaasi. Era wano awaali abantu abalinga badduka emisinde mu kumakya n'olweggulo, kakati ate obutale bwe buliwo era abantu abatunda ebintu eby'enjawulo be bagenda mu maaso n'okulabika nti bayiiyizaawo. Twagadde tukulage ate abantu butya bwe basaze amagezi okulabika nti beebeezaawo mu kiseera kino ekya COVID-19, mu kiseera kino ekya lockdown. Abantu be bati bwe bagenda mu maaso n'okwetetenkanya si kubeera waka nga batudde. Bw'alina akasobola okukola be bano bogenda mu maaso n'okulaba nga bagenda mu maaso n'okussa bizinensi ez'enjawulo mu kifo kino banoge kasente mu kifo ky'okubeeraawo nga balinda salooni balizigulawo ddi, nga balinda obutale bali bugulawo ddi obulala ng'obwengoye n'ebiringa ebyo. Wano bo bwe basalawo genda mu maaso n'okweyiiyiza. Eyasuubula banana yasuubula banana, yasuubula ndiizi yasuubula ndiizi, yasuubula obutungulu yasuubula butungulu. Omwana atali ku ssomero naye agamba kantunde ku butungulu. Embeera bwetyo nga bw'ogenda mu maaso n'okugiraba bweti bweyimiridde. Abali mu studio twagadde ensi tugirage abantu bano abalala bakoliranga mu bifo eby'enjawulo butya bwe bagenda mu maaso n'okweyiiyaamu mu kiseera kino ekya lockdown. Biki bye bakola, bayiiyiza batya, akasente ke bamulookinga nako akakozeemu ki nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba wano wetuli essaawa zino. Tugenda bazayo mu studio bannaffe bagende mu maaso n'okulabika nti oba oliawo ate bakola ki, bagenda maaso n'okutuweereza. Katono nnyo katufune ku ono alina ka complaint jangu, otunda bijanjaalo, ndaba otunda butungulu n'ebiringa ebyo. Situka twogere, oli musajja. Ogambye ki ekyakujja mu katale? Batuseera ekifo baagala emitwalo 35 n'oba wadde okoleramu batusaba 35. Kyonna mbu omudaala gwa 35. Modern ne Freedom n'awalala bagala bbeeyi nga tuwulira entu eyiiya. Esebo. Esebo. Kati wakaddukamu buddusi oba? Anti we baakasibwa ne buli omu n'ayiiya gy'akolera, kati twagala okuddayo ate basaba ssente nnyingi. Ensonga tuli ku street kuno. Bano bonna bali mu katale oba mulimu abali mu bintu ebyabwe kati batandise kuyiiya buyiiya? Katale. Era basinga tubadde mu katale. Nabo endabyemu abali mu saluuni. Nabo kati embeera baagala kalantini ne badda mu katale. Kati ate akatale bakaggala bwe mu nayiiya gy'akola ki? Kati kyobala mulimu abasaluuni, mulimu abaali abengoye. Kati akatale twagala okudda mu katale gye twali tusobola okwekuumira bagala ssente nnyingi. Wakati oyo omuwala asiika muwogo yali akola mu Mutaasa Kafeero. Sebo. Yali akola mu Mutaasa Kafeero kati asiika muwogo. Embeera kati ya mukasuka eno
kale byebyo ebiriwo. Omuwala ono yali akola Mutaasa Kafeero kati wanaasiikirawo muwogo oyo ye mumanyi kubanga natwalayo essimu yanyaniriza Mutaasa Kafeero musanze asiika muwogo wano era obwedda akwatibwa ensonyi okundaba essimu yange bwe yafa be bamu ku be nasangaawo ku reception z'amaduuka agamu yali akola mu masimu Mutaasa Kafeero w'oyo asiika muwogo saawa zino ensi bweti abantu bwe bati bwe beeyiiya ate ono yali akola mu arcade ndowooza ku mini price kakati naye ali wano atunda bino simanyi oba nakiza okwogera naffe naye yinza obutakkiriza katubalizeyo mu studio ambali naffe mugende maaso n'okuweereza ffe twagadde bwagazi kubalagako obutya bannayuganda bwe bayiyamu ensi mu kiseera kino ekya lockdown abali mu butale abali mu arcade abali mu saluuni abali mu bodaboda abali bayoza motoka abali bakola biki nga yalinawo akasente akatonotono bwati bwagenda maaso n'okweyiya kubanga bw'olaba kati ekifaananyi ekituufu ekiri wano olaba butya bannayuganda bwe bagenda mu maaso n'okweyiiya kubanga tuli waddala wano ku ttaawo ery'emulago twagadde tubalage ekituufu ekiriwo ate tubalage butya bannayuganda bwe beeyiiyaamu. Tubasibulidde wano abali mu studio mugende maaso n'okuweereza ffe naffe katweyongereyo abali ku makubo ate nga tukakasa nti KCCA tekola fujjo kubalumba kakati embeera nzibu befuula ekyesirikidde befuula abatabalabye totya bw'obanga obadde otunda chipsi otunda kirala ng'oli mu saloon nga embeera ekukanyuza ojja kuvaawo tugamba kino kirobulo essanyu ligenda kujja obudde nga bukedde yiga okuwatanya yiga okukola yiga okukekkereza ojja kubanga okiyitamu bulungi. Gavumenti yafuuka kyesirikidde ku nsonga za loans abantu bali mu nsi n'abalabye ku mawulire nga bakayana abalondirondi batandise okusaba abantu sente bagamba nti gavumenti yagamba abantu babasaba sente tekiyisanga gavumenti tekyogerangako wabula naye gavumenti nemekwefula kyesirikidde eveeyo esito eyogere ku kigambo kya looni eveeyo eyogere ku kigambo kya rent abantu bagenda kuyomba abantu bagenda kutemagana abantu bagenda kulwanagana gavumenti eyinza okugamba being a dead month nti emyezi 3 mifu nsuubira nti bali mu nteeseganya wiiki eri banka enkulu eriko guidelines zeyafulumya okuwa financial institutions zonna naye kyandibanga ne baneeno banyini bizinensi be baawa anti banka enkulu yo yafulumya kati ne baneeno be baawa bandibanga bakyazistadinga balyoke baveeyo n'ekigambo kyenkomeredde ku nsonga ya loan naye kinene ekya rent it should have been clear and simple if you are being paid go on paying your loan embeera wadde embi ntya bw'obanga waliwo stress nga omuntu ati sente ziyita ku account babeera baziraba tinotally paid bandi badde nga tebapressinga on it would have been simple as that olwo abanga mubaka wa parliament sente zijja looni zaagende maaso nga zisasula olwo abanga mukozi wa company ntonoko nga sente zigendayo bali badde bakigenda mu maaso tukujjukiza buli lwaba akantu ako bakagamba nti mutukuvu layisi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni njala kola engalo nga bwe yali akoze ezize agenda kuba ng'ayogerako naffe olunaku olwaleero agenda kubanga ensongazi Okay, mwebale kubanga mubadde naffe abali ku Salt Media app mwebale kubanga mugoberera wano waliwo abadde n'obubaka bwo bamuyita ye Juicy buli jeep agamba nti mwami Senku bugenze njagala ekintu ekyo parking kadde baleme kugizaawo bwatyo bwagambye Blessed Irene kubozizaako nnyo waliwo nayina ensonga ze ku RDC ow'Ejjinja mwami Sakwa abadde asatuuka nnyo kati naate ensonga ze tezikomerera nnyo agamba nti omwami oyo ayina gwe yayita enzige Lord Mayor yamuyita mbuzi ndoza musiraamu kakati omusiraamu tanda kugamba kuwandika kigambo mbizi tuli mu kisiibo tobiyisa yamugamba nti akabanga mbuzi naye yamugamba akabanga mbizi mwebale nnyo mwebale eddala okubanga mutambudde naffe olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tumulindiridde okwogera naye ekintu kimu kyokka kyensaba abateekateeka omukulembeze w'eggwanga byagenda okwogera ensonga ya accountability ey'emmere bannange eyogerweko emmere engeri gyegabwamu
abantu abasinga naddala mu Kampala tebafunye emmere bayala ate n'abantu abali ku bizinga abagenze maaso n'okubanga bakosebwa mu mbeera eno mubadduukiridde mutya mukadde kana ka COVID-19 ke tulimu ni Senabwire ntule busitema mu district ye Busiya mbahesereho muno muliyo mutye mwebale okubanga mulondere ministry ebindu byosi biyitaawo sakira obulwayi buno nibuwumayo ebusiye biha bino. Okay, yoyo Nabwire Fede okuva ebusiyu Busiya ebusiyu mbale usibude balenga akawunga mukatambuzi abantu mawe kawunga amazima genyini president abamagalaji bagalayo bagulewo abasaluni bagulewo taxes demo kutambula eggwanga economy gulewo abantu baleko okusoba mpola mpola abatanda sente mwena tubasaside nnyo mujja kiyitamu mwena tubagazona ko bulungi lala bera bulungi ne jojo lala salama mwere bulungi mukama abatu agalire kusingawo kubanga fo kwagala kwaffe kubera kutono. God bless you, bye bye.